Creators Lab. Olunaku lwakubiri nga bulijjo mukimanyi bulungi tubeera n'emiramwa gyaffe wamu mu film industry. Nyongera okubaaniriza ku program yaffe ennungi ya Creators Lab ate nga bateekebwamu ensimbi Youth in Art Foundation wamu ne Yo TV. Olunaku olwaleero tuli wano ne ba directors bagenako batubuulira engeri gye batambuza movie industry, how challenges, problems, solutions. Tugenda kuba tubinyonyoka, tugenda batumanya bingi, tugenda kuba tuyiga ku ngeri experience yaabwe gye zetambulamu nga bakwata film industry wane Uganda. Bwe tugenda ku film industry tumanya be tuli nabo be ba directors mu studio zaffe ate ng'olunaku olwaleero tubeebaza okuba nga mutwegasseeko. Sijja kuwambula bingi wabula nsaba munkolere kino kimu. You just subscribe, you ring the bell, share it, call your mother, your friend, your sister. Mugambe nti program ennungi ey'abavubuka ey'aba Youth in Art Foundation etandise olunaku olwaleero. Tuba ne tubaaniriza mu studio zaffe. Mwebale kutukyaza. Mu bigambo bitono nnyo ogenda tubuulira amannya gaffe, Bwani, company yo and the location. I think I will start with you. Okay, mbalamusizaako abatulaba. Amannya gange nze Nakafero Susan Shamirana. Ndi muwandiisi, ndi producer, ndi muzannyi, ate nga ndi director ona Loki. Seetanira nnyo. Nga nva mu kitongole kya Men Studios esibuka Mukono. Okay, you're welcome. Thank you. Please. Balabi baffe, nsanyusa okubeera ku platform eno. Erinnya nze Emmanuel Mwesigwa, ndi film director, producer, ate writer. Nva mu company gye bayita Two Heads Entertainment, esangibwa Kyengera Masanda Zone A. Okay. Yes. You're most welcome. Yes, Mr. Banyabo ne bassebo abali mu kutulaba, nsanyuse okubanga ndinamu. Amannya gange nze Buwembo Yusuf Kabuye, ndi producer, ndi storyteller, ate era ndi muzannyi nga mu company etwa Obubu Production House. Nga nze yagitandika n'ebigendererwa bye ndowooza nti bijja kuyamba Bannayuganda film industry. Okay, thank you so much. You're most welcome. Tubaniriza ku platforms zaffe zino. Mwebalire ddala okubeera nga at least tubaweereza obubaka mulwaninga ne mujja mu studio zaffe. So Banet, tuwongera okubategeeza this program eteekebwamu ensimbi wa Youth Art Foundation wamu ne Yo TV. Don't forget to subscribe, to ring the bell, kulabanga at least to supporting Bannayuganda mu film industry tukitwale wala nnyo to the next level. So olunaku olwali tugenda kumanya ba directors baffe bali mu kizimbe muno kiki ddala kye bakiyitamu, ba actors and actresses babatawanya batya, film sente bazifuna batya. Kugamba abangi baga nti nze firimu nzifuna mu ngeri bwedi, sente wekwata firimu yange so kiteekamu mu ngeri bwedi. So bantu bangi nnyo beebuuza engeri firimu zino zifuna zitya, firimu zino zitambula zitya, firimu zino zidduka zitya katale, firimu zino bakola zi poster. How do we get that money? How do we get finances to different people? Naye nga tetunabagende twagala tumanye background kakatontono. Director Shemra, tubuulireko, how did you start this? Like watandika otya nogale man likantandike okubeera film director or film actress or let me start my company or let me start writing. How did you start that? Aside of a film, Yeah. ndi metal welder. Metal welder, okay. Yeah, nkolera Mukono. Awanga ku Mbuzi. Kati olugendo lwange olw'okujja mu movie si lwawala nnyo naye nga pati esinga yatandikira ku ssomero. Olaba nga mbeera ne MDD. Naye kati mbeeramu abaana batayagala kwettanira mu bintu ebyo. Kati nze baana abo. Gwe baana. Nze baana abo. Kati of course mbeerako n'ekikoosi kyammwe bwe mutayagala bintu ebyo. Kati ng'okusinga okubeera ku ssomero ne babamalira obudde okukola ebintu ebyo, MDD, kuyimba biki. Nga tulina okusalawo nga tulina we tuyita tukweyita ka invisible gate. Ka invisible, kikayisa invisible we tutolokera. Kugaba mufulumira. Awo. Okay. Si mu gate entuufu. Muba munakali akamu akasayidi. Ako. Okay. Kati bankwata ntoloka omukulu w'essomero. Nga bamu bayiseemu waliwo abandi emabega
bankwatira mu kituli ekiyitawo omugulo ogumu guli mabega omulala guli maaso ndaba tuli mu form 4 no tugenda kukola bibuuzo kati omukulu w'essomero atutwala mu ofiisi abaddukako badduka of course ate wabeerawo solidarity tosobola kwogera banno bonna nobamalayo agamba kati mwinawo option either okuba suspendinga oba you take part in the activity of course gye twali tetuyagala kati nze nayangwirawo ogamba nti nno ngenda kubeera part of the activities because I mean my mom mukambwe mukko si mukambwe mukko wabula mukambwe ddala ate musomesa naye tolina ogenda kumugamba mbu bankute entoloka bapadde saspe obadde olagawo nenterera nenkola nenzira mu ki mu house yange ngenda okutuuka mu house yange nga tewali kye baakoze okujjako just okutendeka amazina awo natandika ndoza okuwandikira script yange yasookera ddala kati mpandika ngamba kasita ndi mu kuwandiika sinza agenda ozannya awo nga sinaba kwezuula sinza agenda ozannya mpandiika mpadde main character yange muwadde nga mubi alina sugar daddy ne boyfriend tuuka okuwaayo script nga buli omu agyesamba gamba nze epaati sigenda gizannya nange epaati sigenda gizannya engamba nekisigala nga kintuddemu nga dino gyezanyira kati ntuuka ekyanyamba ne mama wange teyajja nekugundi kwemudidde kundaba nga nzanya eyo paati yokweyaga olina sugar daddy ne boyfriend omulundi gumu tuuka ku stage tuzanya olugoye waliwo zino dress zina zipu maaso egenda Yesu mulula asigala mu bra naye nasigala manyuka nga ndi mu character yange I think asafaayo asigala mu character kati abali bajjaji waliwo n'omusajja Jebbi so yali atera obeera mu buzannyo mumanyi as Jebbi yali judge waffe with some other ladies kati nenzanya nemala ogwange nenvaayo netuddayo eri netubeera nga tuli louse tuba tumalirizaawo bamaze okusoma results bampita Nakafero Shamirana best actress ndoza yi certificate yange gyennyina eyaleetawo ya best actress then netujja neya UFF currently ya UFF kwegamba otuukiriza olugero olugamba nti gweoyagaliza mukakitaawo lutanyoka kubanga otunulamu nti wawandika script then ate kyafulira nga kikoze nkituulamu kati ndoza we bampa certificate eyo kyampaamu essanyu kale sigamba nti naye nkisuubidde olugendo lwange lwa film lwatandikira nembeera nga ndi invested mugamba mu kubeera mu movie. Yeah, that's my story. Mister, so how did it start, like before all that movie thing? Chali kitya? Okay, inze kuva mu kusoma emyaka si mingi emabega firimu nziyingira 2019 okay. nga ndi mu vacancy year 6. Wow. So twabeeranga nga bwe twabeeranga ku ssomero nga bw'omanyire omanye essomero high school yentandikwa ya buli kimu ddala omuntu kyabaana abeera kati twasanganga obuzibu because nze mu HSC nali nkoze science. Babayitanga basayansa. Kati ngense nsuubira okubeera dokita. Naye ng'ate emabega eri nalinamu ensigo mu nze nga njagala nnyo music videos ate nga siri muyimbi era nga nze omuyimbi bw'aba afulumiza oluyimba nfaayo nnyo okulaba video ani yagidirectinze video eri etya kale ng'ekyo kintu kiri mu nze era ne bwe twabeeranga mu laboratory ya computer kubanga nali nkoze BC mu stroke ICT nga batugobayo bugobi lusagala kusoma birala nga nesibirayo olabe owandika obeera mu kugiragira kugenga computer ekutwala. So kati bwe twagezaako of course nga bw'omanyi bw'oba watwalibwa eri side endala y'ekintu nga si kusoma results ne zitaba nnungi. Kati bwe twali mu vaaka 2019 ate nga nekiri mu ekiri kati noweesanga ng'olina okugenda ng'onoonya ng'era kati omwana waba ayagala mupiira obeera onoonya ku ba Ronaldo bani
kati naffe ne tubeeramu eyo embeerayo Tugano onoonya firimu eyo ng'onoonyaga firimu ebifaanana bwebityo. So yali 2020 nga tuyingira awo kuba lockdown gwalina gwakusatu nga lockdown bagirangiridde. Awo we nasooka okukola ku firimu yange gy'oyinza okugaa nti oba eyampa kasente se yange ng'omuntu kale okukola ku firimu set. Oli muvaaka? Yes, awo 2020. Company bagiyita Power Wonders. Bino ebya social media olabye akagundi akalango bayisa auditions, of course nali sibimanyi nnyo nti oba audition wabaayo ki naye nze nagenda kuba oyagala firimu noga kandabe ekibaayo. So natuukawo bakoze aba auditions nali mulungi nnyo mu research we noting nga okay. Kakati auditions nga ziwedde ne nnoonya yali omukulu abitegese ne mu approaching ngamba ssebo njagala kuyingira firimu. Natunuulira of course namubuuza oli muzannyi nengamba nange njagala kubeera nga nga ninga mmwe. So nangamba okay nampa enamba awo kati netwala obudde mbeera musumbuwa WhatsApp nengera omuntu nga takuwa nnyo budde nesigala nga nkola research wano nawali. Kakati paka lwe nasindika message empanvu nizo omuntu yazirabanga nenga tazibikkula. Kati maybe sometime n'abikkula n'alabayo ng'omuntu ayeeguya wennyonnyolako bingi nze golaba njagala kino yese. So nambuulira nagamba eyo firimu tusanze tutegeka ABCD okushootinga kujja kubeera wano ne Robert baali Kawanda netwala nga sirina nnyo idea about set ebeera etya naye nga oli oyagala ekintu. So netuukawo nga bakola ne bampa obwa set run wano ne wali tebabuuze anything yandabanga omuntu yamwesibako from webback naga oze kale gira nefuuka bakola naguno naguli but I met different people nengenda ngale nga nekaza mu bufunze nga neteekawo mwesibako wali fast nali nkulaba. Kakati bampayo akasente nno ali sikasuubira bampa yali emitwalo 15 naye nga tumaze wiiki namba tulinga time baako emitwalo 15 yali sente nnyingi nnyo. Kakati olwamala okufuna ku sente neŋŋamba kati nno nno nina okutandika okubeera serious. So what I did is to go back nitandika okukola research nze nganze neŋŋamba kakati nina okuyingira firimu actively nga ntegedde nga ndabyeko nti abantu bafunamu ssente neŋŋamba kati nina okuyingira bizinesi ya firimu mpola mpola. So okutandika Tweds Entertainment, of course it is a long journey gyotayinza kunnyonnyola mu bufunze, but it was around 2022 after gaining some little experience. Waliwo abantu of course abanzikiririzaamu abalala abajja on board ne tukitandika. Tukozeeyo ko project ez'enjawulo, of course n'okukola ebintu ebiralalala ebisuka ku firimu omuli okweyongerako okuyiga. And currently naye kenyini nkyasoma ndi student wa film production ku Jomo Kenyatta Institute of Agriculture and Technology. Yes, that is good. Yes, Mr. Johnny, you know, muntu abane Johnny netaswagimalayo. So tunyonyoleko nga wetulabye banafu batugamba, how did it start, like before all that? It was a long journey. Lugendo luwanvu naye ndowooza oba nyinza kweta legend nga bwe tuli wano. One, nze ngamba nti nazaliwa ndi artist. Nali sina bigambo bingi ewaka naye nga bwe nsalawo okukola ekintu mba ngenda kikola ate nga kinyuma. So abantu bangi abazze bankwatako. Nali mu primary 5, that was way back like 1990. Primary 5. Kwa natulwa primary 7 1993. 1991.
1991 nababeerawo omusomesa amuyita Mr. Mutyaba Fred Nakivo Primary sisobola mwerabira kubanga yansanga mu kiraasi naŋŋamba gwe jangu ozanye omuzannyo twali tugenda kukola empaka z'omuzannyo baguyita twali tuzannya ku bulamu bwa Fidel Rutaya AIDS nga mugenzi kati naŋŋamba gwe jangu ogenda zanya we natuukawo naŋŋamba ogenda kuyimba ne mugamba master nze siyimbangako kubanga actually kyasinga omuzesa yambuuza osobola kuyimba ddoboozi temunga nyimba voice kati walinga ali soprano buche mwanze nyimba voice nangamba okogena zanya gamba nga yanjagala bakazinga omuntu nampa party enene nga nze main bwente wenatandika mu 1991 nga ndi main anezanya ne pangula nze nali best mu Kampala district masomero gonna aga Kampala nali second in Buganda region utagenda ku Uganda yonna awo nekitusabula so went natandika okuzanya then mu 2000 nenzija nga nzanya film naye mu 2000 nina muganda wange wamuyita Kasozi Enoch ali Dubai ankwata bamukastinga mu film by then twalinga ndoze ebyuma bya film byalinga ku UTV nga tenafuka UBC UTV katwalo director Mugonzi bamuyita Mugonza Abdul Batobewa castinga muganda wa Kasozi Enoch kati Enoch ngamba nali nange nkola ku Radio Uganda by then 2000 agamba banka sinze tugeza nyeja tugenda omperekere bali bali shootingira page ngamba ekali namwerekera bali bagenda kwata film y'omuzanyo akatabo bakayita Kikonyogo bali mu shootinga Kikonyogo ntuukawo bashootinga tebankastinze butuuka ekiro ngabeera video casting omusezi abantu bonna bazanye naye tebalina musezi nga director agamba mwerabira mutya omusezi no by then ndoze yali producer kuba director yabali bamuyita Abe Kakande ngamba ni wano wali obuvubuka onasoloza nnyo obusezi nga nze sisobola saagala kamera ono tanazanya kuwaze kima kikoza nawerekedde wali abazanya kati nsaagala kamera ogenda zanya obusezi weyambule oli myaka emeka no nali mu vacancy 6 nga neyambula nga nzanya obusezi nazanya obusezi no really tekyandimu kubanga nokundaba tebandaba nga neoba olabye film etosobola kuntegera nti yenze naye kyasinga okunsanyusa ze credits okujjanga kuliko erinnya lyange kati ng'omuntu omulaba nti azanye wono naye nga credits kuliko erinnya lyange bwe nalaba erinnya lyange nga nyuma kati nkola ku radio naye nga nyuma nga ndi ku TV nga linnya liri ku TV ningamba no ngenda tata kuzanya film so mkulu na castinga from yaddako yali ku WBS bali bagiyita Stemafia nali nampandikawo film njingide mpandika nakasiga nga nikati ne film gitereze edit the script so the script that was 2004 netukola Stemafia 2007 nekola film yange yasoka bagita Kyekango netatunda nembita ma film industry. Actually this is the funniest part. Nakozesa million satu okushootinga movie nenzio ogitunda wesijja kubagamba oyita ngamba agenda kumpa million emu n'ekitundu naye ampa emitwalo 2 buli luvannyuma lwa myezi 3 buli luvannyuma lwa myezi 3 paka million emu n'ekitundu bwe neggwayo ninamu entondo nenkwata firimu nenjiteeka ewaka mu myaka egyo that was 2007 nali baze okutandika okukola nkolamu NGOld nenzio mirimu gyange gya NGO nengamba film teri sente never film industry. Then 2015 nsangawo director mbagambye nze obulamu bwange bwa film abantu bazze bangattako Mr. Mutyaba yandeeta mu kuzanya Kasozi Enoch nandeeta nemuwerekera okuzanya filimu then nsanga director amuyita Senabulya Joseph owa Expendable yansanga mu taxi nangamba goli muze wazanya bulungi lwaki tojja nina ekizanyo kyange kigenda kubukedde ani musobya nakukastinze kozi wankastinze wangatu kati nkukastinze tuli mu taxi jangu echa mu rehearsals nengena mu rehearsals but nagende kyamazima sage nakuzanya film kufuna sente nagamba okay if I'm coming back to this nzeze kusoma that is passion kati nzeze kuyiga bikibye sakola luli ebya nemiso funa sente so nakola 5 years mu Expendables
from 2015 to 2021 to the 6 years paka covid kugwako actually nga ndi mu ssomero nsoma engeri nyingira film bwe namala nga graduating nze twakola ni musobya ntukola kimuli mu ddungu bwe nama graduating nemugala director amaze graduating ngenze kola company yange nenkola mu production house nga ndi mu university graduating. That is really impressive. Yes. Mukirabye nti abakulu bonna abatudde wano mu studio kyentegeddeko kiri kimu nti okuyiga n'okusoma tebakikomyanga. Kitegeeza they are still learning. Kuba otunuulira omwami agambye nti ye yakamala even okugraduatinga. Otunuulira omukyala director agamba nti nze already nange nkyayiga. So otunuulira director omu naye atudde mu sides agamba zokuyiga kikyali in my life. So kitegeeza okuyiga tekugwayo n'okusoma tekugwayo. Naye nga ebyo byonna bitadde aside. Film industry nene bintu bingi nnyo ebiri mu film industry ate nga abaana bangi bakyajja mu film industry tweyongerwa okulaba emijiji emito ejijja mu film industry being film being art musician or whatever it could be tugenda kukola tutya okusupporting this generation wamu ne companies zino zetulina mu Uganda nti otunuulira kati ebiseera ebisinga tutumala okukwata film okukwata film kirala okugiwandika kirala okugimaliriza mu mazo gy'editinga nakyo kirala n'okugiteeka ku market level nakyo kirala naye ffe n'abantu beebuuza omuntu ono ng'agenda okukwata film ddala kamera agisasuza ki ng'oggyeko kamera sound ng'oggyeko sound ebifo byagenda okukwatiramu kubanga sigamba nti otandika company waliwo atasobola kubanga ku account ye egamba the funds tezisobola kola ki supporting this thing naye gwe ogenda kikola otya okulaba nga at least oyimirizawo company yo okusobola okurunninga naddala aba actors abalimu ba actress aba DOP baani kugamba how do we get that fund, how do we get that money okusobola supporting our company to run nokusikiriza abaana abato abagenda okujja kubanga there are some youth abagenda okujjanga baagala sente nenga ayita talent nenga awulira ayagala sente mu movie industry olwokuba yalabye gundi bamuwadde certificate n'agamba no kyakabira kyava ku sente bamupasasula bakolabe bati nga nitagina nati najja neefunikira nga agenda yigiramu ave ku kirundi kya sente but how are we going to support our companies okulaba nga tusikiriza all the generation that are coming zekwekyo nyinza kugamba nti nyinza kusiba ku I'm going to talk about collaboration. Kubanga sigenda gamba nti no sente zibaawo. Ate era ne wezibanga weziri teri sente emala. Teri sente emala. Oyinza okutunya project n'ogamba eno project bw'ogiraba alaba nti lama egenda kwetaaga sente meka. Kyokadde nga 3. Kadde 3 ago togayina. Ogenda kukola batya? Ogenda kukozesa ky'oyina osobola okufuna ky'otalina. In that kangambe nze Women Studios bwe nkubira mukulu bwembe ne mugamba waliwo kino bwekiti ne bwekiti eno project egenda okutambula eriwo naye njagala tugatta amaanyi tusobole okukola ki okuproducinga project eno ekitegeere ekyo that is the power of collaboration kubanga bw'ogamba nti no kaneeyimire let me stand on my own. Yes. You can't do that. You can't do that. Even though you do that, there is somewhere you'll be lacking. Kayatenga mwena mba mwetaga ki wako omulungi. Ekitegeere. Exactly. Kati nze nga nze omu ngamba collaboration. In case nga bw'oba ogenze wa yinza ogamba nti waliwo investor kangambe Movit. Notukia Movit nasooka atunuulira project nga ebya firimu bya Uganda tabitegera bulungi. Kuganga wetaga mo details. Oyina okumunnyonnyola ennyo okuba nti kwata sente ze. Bana tibamanyi. Ekitegeera. Teri akimanyi ekyo. Oyina ate nga bwabeerawo challenge y'okuba nti nno yebyo tabitegeera ebya film. No ekyo okuba nga kiri awo wasobola obeerawo maybe n'enkokola. Okwekuba olikokola nti buwembo manyi owa Movit naye kati owa Movit wena amuwa owa Women Studios ayinza okukola ki ayinza okugenda ennyo ewa Women Studios nze naakola ki nanvaamu ekitegeera naye we tuba nga tukwata
tukwatira wamu. Okay. Nasenya oluganda lwange is not Luganda ring. Naye bwe tukwatira wamu ne tugamba nti yes, Mr. Buwembo yekwasaganyiza nange Shamirana ne tukola firimu. Ffenna tuganyulwamu. Yes. Kubanga Mr. Buwembo wajja tuuka abeeko firimu ye wagiteeka eyo gye tutukozeeko. Emukolere nange nkolere tufune emirimu awalala. Kati tusoose kutunira ku kya ssente kuba otunira ku kya ssente kiba kigaanye. Kubanga ensonga esooka ekitukozesa movie is one, passion. Two, ne tugikola nti no mulimu abamu nga ffe nga we love to tell stories. Yeah, and it's the best way we can communicate. Nganze omusimanyi bulungi kwogera eri bantu. Yes, naye nga we mba ntudde ku lupapula nsobola oku expressing myself through movies or through the script. Okitegeera. So with that ndaba nga collaboration eri ku tick. Okay, yes. So that's good. Yeah. Sinziranga ochiri still collaboration is needed. Yeah, obanga tosa standing alone running whatever it can be run on, because ojja kwesanga nti nobogezaako okukola ekintu mu movie industry ojja kwetaaga DOP. So chibanga nakyo wetaaga DOP. What about being, ngoline muno? Yes, director waffe, how do you talk about that? Okay, nze mu mbeera ey'okufuna ssente ezikola firimu ninasooka nkyogerere mu perspective eya company oba production house nti abantu abalina companies eza firimu oba ebibiina waliwo oluusi Luganda kiba kikumeesinga apo waliwo tusuula obubonero nti abaana abasinga abajja okujoyininga companies zino bajjira mu kifaananyi kyanjagala kukola ki kuzannya ng'era abasinga ffenna bwe twajja. But at the end of the day, nomaliriza nga mubo mulimu costume design omulungi, mulimu sound recordist omulungi, mulimu gaffe omulungi. Kati engeri kiri tuli mu struggling industry. Ekimu ku bintu ebyandibadde ebirungi kwe kubeera nga gwe alina production company erimu abaana oba abantu ab'enjawulo. Oteekawo enkola capacity building, mentorship. Nti bwe mbeera nga nze nina abantu 15 mu Tweds naye nga mmanyi nti mwami Buwembo ono mu obumu production house alinayo ba cinematographer abalungi. Naye nga nange mbaana abange ndabamu those aspiring cinematographers. Tekina kye kinzijjako bwe ngenda ew'omwami ono ne njogera naye nga mumanyi lwaki tojja ne n'otendekera ku baana cinematography. N'otendeka abaana costume designing and nezo department endala. Kati weesanga nti oba otuusa okukola project waliwo wootagenda nnyo kuteekamu ssente. Because bwe twogera ku kya collaboration nti bwe naba njagala okukola firimu nga manyi nti mwami Buwembo alina sound ajjamu mpanyi tagenda kumpa operator era still nina okukwata ssente nkoleki nsasula operator. Naye obeera mu production company ng'obadde olinamu abaana bo mentoring in that perspective kireducinga costs nti omwana agenda kwongera ku skills ze oba portfolio ate nawe emirimu gitambule. Then kati mu mbeera endala ey'okusoosinga funds ezikola firimu ewala kino kirijje n'okuffe n'abakozi ba firimu. Okijje mu mbeera ya production companies ffe ba producer tuyina era we tusuulira obubonero. Omuntu yenna ng'onaateeka ssente mu firimu waliwo ekibuuzo kye tuteebuuza. Why? Like what is the motive